message jokera okulaba n'owulira essanyu wena nga likujjudde, you know. Morning. Hi, good morning. How are you? I'm okay. Ndi wano ndine Christine tunyumye naye ma. Christine. Ali wananyumiza jjo nga bwe baadigizeewe ba. I missed. Kati ono Norini nera ndiroodiwe. Bonna badduse. Alwalaga Shakira landiroodi yankedde kunkonkona naye nyamba opeeyo emitwalo 5. Ne bane Norini naye ankozza. Omanyi every time abeera ayagala muwe ssente. Kuwe mukwano. Ye nga weetegeka kiki ku matagano. Ate n'asabani. Yalina saba gwe. Nedda waliwo omuntu akusaba essente naye nanga asabiriza nnyo nedda n'akusukkako. Someone is knocking. Genda okuwulire. Nsasula rent neerabirira ate nzigulire n'abankugira naye anyway. Yes? Karibu. Yes. Nange mbadde nze simu kukubira. Sawa mmekazi. Olimba nawe. Lunaku lwajjo lwadde luwanvu Ande baluba luwanvu. Toyina kuva ku program. Era osanze mmaliriza okwambala. Netunulire sawa nze nenveeka. Nenzija. Nsoose kuba simu nga teriiko. Mbadde sinagizaawo. How are you, boss? Good. How are you? I'm alright. How are you, Madam Steven? And nze nkwetya Madam Steve. Steven ngatoteeka ko nawe teekako wandiyogerezako ku kyayogedde tugaye mbu tokiwulidde. Kati sikimanyi olowooza. Oli mukyala wange. You know, someone olina okuteekamu akajanja okuba abantu olwo maama mujanjawazeeki ani ge mulowooza ge musaalize nnyo. Ate ng'omuntu ono alina okubeera serious. I'm serious. Olina kuntimba abantu bammanye ekirimukyalawo. Tukumanyi ne ku mulimu yonna gye tubeera buli we tubeera ayogera ku ggwe. Ekyo kyo 9 ku 10 kinnaakyo ayogera ku muntu gwe. Naye nga takyayagala kunteeka ku DP. Alabika yafunyeyo n'obwala omulimba naye kirowooza nno nako. Tugire tugende obudde buyisese. Ndowooza. Ate kugenda kundeka. Tugenda fena. Tugenda ku mirimu. Tugende naye Steven njagala obeere serious mukwano. Leero wangambye otya? Anyway, oludde ng'ombuza ayagala kugira ki? Tegedde. Ebbina tofaayo. Tulageddeko tugenda tujja bituukiriza. Buli kale ku bwotyo bw'onsuubiza eka naawe. Time enaatuuka ddi? I just want to go and see where you stay. Seriously, tomanyiyo simanyi wuwe ntondozimba everytime ajja wanene wange buli kaseera weekend is always here omanyi wano wampa emirembe eri ewuwe ffe tumanyi okuŋŋaanira awo ne twefumbira ne tulya ne tunywa ne tukuba olwali kerere ne baga kerere tivi ne tutumbula omupiira tukulabira mu ddiiro lye. Just imagine kubamu akafaananyi nga mwena mutudde muli mukulaba mupiira mudigira ng'erinze bwenfumba bwendeta akajuisi. Naye ekyo twakimugamba nti bakingamba naye omanyi ebintu byange bikwata mpola. Ebintu byo bikwata mpola akade tekannaba tokyayagala ama olaba ono buli lunaku mugamba kati nga leero weekend yazze ewange yino manda agenda. At least next weekend ngendeko ewuwenda beyo. Naye tayagala kuntwala ayinayo omukazi omulala. Teri eryenju ffe tugibeeramu. Era bw'atabaayo bwe mbasize nziguddewo ebisumuluzo Richard. Bw'ataba Richard Bosco. Bw'ataba Bosco ffenna abavubuka ffe tugibeera mu balenzi. Teriimu mukazi. Naye ekyo naffe twakimugamba nti Madamu Steven lwaki tomuleeta. Nedda obuzibu bwe buti. Singa buzibu bw'amaanyi buli awo. Tabudde tebunatuuka. Ngenda kutuwa tofaayo. Tumaze emyaka emeka nga tweyagala. Every time ebiri fine. Ebiri naye gw'obala ebiri ate guli ogw'okunkwana. Olwakuba wali ojja wano togumanyi. Wamalabayo.
ono mugamba nze wano ndi wano naye budde mutuyita lindako otandise ensonga ye bambi ntuufu ensonga ntuufu naye nze kennyini nyini olaba naye namugamba akimanyi ono yakimanyi time egera tuuka nkutwale eyo time yatuyansuubiza mu time egenda tuuka antwale sirina buzibu nno sirina nno nabuzibu wano nze sirina nkonkona neri teryakonkona what is it like what is the problem okubeera nga yankwata nandaga ewe every time ajja wange nze nange njagala nfuna ekitiibwa mu bakyala bannange I call my friends nga mbakubira WhatsApp. Kama mbakubira WhatsApp mbagambe, you know, olwaleero ngenzeko wa boyfriend wange ne kubyeko bu Snapchat nga ndi kubuliri. Ukyayogerako kituufu. Kituufu ne time okubya sinesettinga bulungi. Sinesettinga ddi. Naye tekatikyetaaga kwesettinga sinaba kutuusa bulungi. Steve bambi omukazi oyo omulaba. Akwagala. Nte nange mwagala. Every day nze mu kimuga. Mami, kasooka tugende tumalirize emirimu every day ngamba tugende tumalirize emirimu leero nno mukwano kannyambale because tetugenda nawe ku mulimu ate sigenda tugende nja kutufuna wentula nga siyingidde mu offiisi zammwe bwona omaliriza okola nga ontwala ewaka papa ate kati si papa ate Aba tugende. You are coming back away. Settle this matter. Settle this matter, Munna. Yeah, we have to settle it. Today I'm going with you. Time is not. Auntie Kakati. Aluzungululeke. Don't remember time is not. Today Mukwano. Today we are going together. No, nikamalize emirimu. Today we are going together. Call your friend.